Nabagamba nti tugenda kubanga tuleeta ku bantu ab'enjawulo tubeere nga twogerako nabo kuba si kirungi kubanga ffe twogera ffekka tuleeta ku bantu ab'enjawulo ne tuwuliriza ku birowoozo eby'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo. So olunaku olw'Emmande tubadde tuyina muganda waffe gwe bava okukwata kati omu ku bafuutu soja bensinga okuwa ekitiibwa bensinga okurespektinga. Okitegeera ku lunaku olw'Emmande tubadde tulinayo live era muganda wange ono gwe bayita Nasifu gwe mwakazaako erya Nasifu Freedom Border olunaku olwaleero ku budde buneeno awambiddwa ng'era abantu abalala be bajja bawambibwa. Okitegeera awambibwa mu kibuga Kampala ng'abantu abalala bazze bawambibwa oba bakomrades ab'enjawulo bwe bazze bawambibwa. Maziga Merere kibiina ki National Unity Platform buli kadde ebigambo bino babyogera nti abantu baffe bawambibwa ekikwatako beesuulirayo gwa Naggamba era bino babiraba kyamuli nga bagamba nti mwabe NUP mwagala kwonoonabwonoonyi ekifaananyi kya gavumenti kubanga bekikwatako bwe bavaayo okwogera bagamba nti tewali muntu n'omu awamba muntu era nga tewali nsonga lwaki bannayuganda tuba tubawamba. Awakulira akakiiko akayita akalwanirizi k'eddembe ly'obuntu Maria Muwangadya yavaayo n'agamba nti ebigambo bino bimulemye naye okutegeera lwa nsonga nti bannayuganda bagamba nti bawambibwa tebaliiko wadde ebiboogerako tebalina wadde endagamuntu tewali wadde ka dokimenti akalaga nti abantu abo aboogerwako baali bannayuganda. Lubadde teruli lusa bawambye omulala era ng'ono abadde omu ku bafuuti soja abatambula ennyo ne His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Abaana abappikipiki bemulaba bamutambulirako ku konvoyi ye ono omwami y'omu ku babadde bakulira boodabooda eyo ekikoosi ekitambulira ku His Excellency wabalaga wonna wonna era amannya ge baamukazaako lya Nasifu Freedom Border kubanga abaana abo bakola omulimu gw'amaanyi. Naye Mwami Museveni bw'alaba nti abantu ba boodabooda bayitidde okutambula ne Kyagulanyi Robert Ssentamu ayagala atandike nabo okubakangamu abanafuye balekerawo okutambulira ku Kyagulanyi Robert Ssentamu wonna w'abalaga. Kati bw'akwata kamanda waabwe ng'ono jjukira nkugambye nti yabadde akulira ekikoosi ekitambulira ku boodabooda bw'akwata abakulira kitegeeza kiba kireetedde bano abalala abali wansi okunafuwa mu mitima bagambe nti olaba bakwata mukama waffe ate ffe baani be bataakwateko. Embeera eyo etiisizza nnyo bannakibiina ki National Unity Platform kubanga tebitandise butandisi ate tebitandikidde ku Nasifu gwe bawambye. Bino ebintu bizze nga bibeerawo era babiraba naye bo baasalawo nti muwamba abantu leero mujja kukwata ono abasigadde tujja kusigala tusonga mbere era bagamba nti ekisobola bayigula mitima ekisobola bagaana kugenda mu maaso nakukola mirimu gya kibiina olw'okuba abantu baffe bawambiddwa. Weewaawo tetusobola ate nabo kubaleka bulesi tugambe tusirike kuba babatutte era abantu bataddewo eddoboozi eryawamu nga bagamba Free Nasifu Freedom Border kugamba nti Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yakutuusaako pulogulaamu ennungi nga zino. Okwogerako ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa alina essimu y'omu ngalo omukubira ku 0703 31 39 25. Bw'omukubirako mubuulire ensonga yo gy'oyagala kuyambemu ojja kubeera ng'oyambibwa mbunnambiro kubanga essimu eno yagyekwatira erina ku WhatsApp era osobola omutuukira ne ku WhatsApp nemuba nga musobola okukutula ensonga. Yakolera kusoma dduwa tagaba ddagala ng'abasawo abalala naye ate edduwa ze bazisomeddeko bamutenda. Naawe mugezeeko ojja kusigala kyekimu. So awambibwa naye nga tusembyeyo okwogera oba nsembyeyo okwogera naye message esembyeyo ebadde ya midde leero ssaawa 6 gwennyini gwe tusembyeyo okwogera. Yazze ekiro ennaku zino zonna muganda wange oyo abadde ansaba live nga bwe nabagamba ate namuleetako era wanene emabega namuleetako kodda wanene ku lujjuliro mwenna abajjukira ababadde bajja nga batugoberera. Bw'obanga obadde oli eyo ng'ojja ogoberera olujjuliro Nasifu Freedom Border namuleetako ko wano dda ku lujjuliro ne twogeramu ku nsonga eza gurawundi kubanga ye fuutu soja ye muvubuka asobola okubuulira ekituufu ekiri ku gurawundi.
ye fuutu soja oba ye muvubuka oba ye jeno atasobola kudda goyinza obutalaba mu bifaananyi nti nno omulabye leero mulabye luli mulabye naye ng'abeerawo ate nga abeera ng'akubuulira amazima agagenda mu maaso wano ku ground. Y'ensonga lwaki abadde annyumira nnyo oba nga muleeta nnyo n'ayogerako gye muli n'abazzaamu amaanyi n'akubuulira abalala be batasobola kwogera. Kakati program musajja wattu abadde nga nsaba program okitegeera abadde nga nsaba program ebbanga lyonna nga ngamba batokke tulina okgendako live wano waliwo ebintu ebitagenda bulungi wano waliwo ebintu bye twetaaga okuyisaawo abantu babitegeere nkugambe sharinga video kubanga ebabeera bakutte comrade abakomrade bakwata mbalaba bwe baba bamukutte comrade kiba kituzza emabega kubanza waliwo abantu bemmanyi nga tebaagala muzannyo bali ku nkyukakyuka kati nga ngamba batokke tulina okugenda live njagala oteekeyo live tugende live mbeere nga njogerako eri eggwanga ne mugamba bw'ogambe muganda wange nti kati ebbanga lyonna mbadde nga nzija mpostpondinga live eno olw'ensonga mubadde ne bidivazoni bingi kino kiyitawo bano ba gravity simanya biki mubadde ne divazoni zinyingi ne mugamba muganda wange leka nnonye good timing eyaffe bafuutu soja betusobola okwogeramu n'omuntu ali mu struggle n'abeera ng'awuliriza nga bino ebintu bivuddewo bino byonna byolaba abantu bali mu kwogera naŋŋamba abatoke toyisa budde tulina okuyisaawo eddoboozi wonna we tukoze eki we tuliyisirizaawo kati olunaku olwajjo ekiro yazze nampeereza message oba okitegeera na message ze zino wano era ngenda zibalaga naŋŋamba zizo ye lwaki wano mba temulaba oba nzikiza akataala kale kanzikiza akataala naye nga yampeereza message ekindeese kanjogereko ku bigambo ebimu byabadde agala okwogera tubeere nga tukola ki nga tubiyisaawo kubanga omusajja abadde alwanira obyogera ennaku zino zonna olaba simanyi bamusa okulaba yazze ekiro n'ambuuzaako awaggulu naŋŋamba ssebo nange ne muddamu kati naŋŋamba wano ng'osiriikiridde kubanga kiyabadde ayagala nenkitegeera nti kyayagala kukola live kubanga live amaze ebbanga ng'agimmanja simanyi oba muziraba muziraba ndowooza bwe yambuuzizaako kati ne muddamu awo naŋŋamba ng'osiriikiridde message ey'okusiriikirira aginzizeemu essaawa 6 zennyini n'eddakiika 9 ezaleero midde essaawa 6 n'eddakiika 9 sheyalinga video simanyi ngeri ki gye muyinza kundabamu bulungi okulaba bino ebintu kubanga twetaaga tumanyi ne timing iyo ssaawa 6 n'eddakiika 9 kati zino ze mulaba wansi ezo ze mulaba baganda bange ezo zonna nzidiriitinze kuba nkitegedde omusajja ke bamukutte nino diriitinga oba mukiraba ke bamukutte mbadde nino diriitinga ezo ssaawa 6 yasose kumbuuzaako awo waggulu tambuza video naddamu ne muddamu awo kati zino nenzidiriitinga message nnya zonna nzidiriitinze eza nasiifu okitegeera zibaddeyo ku ssaawa 8 zendiriitinze ezange ssaawa 8 ne ku ssaawa 9 ne ku ssaawa 9 ne ku ssaawa 9 nzidiriitinze eyo ebadde emboozi yaffe ne nasiifu nga nkimanyi ammanja live wabe yazze naŋŋamba nti ssebo wange ne mugamba weewe kawaani kibbulo naŋŋamba mwendi papa ng'osirise nnyo ne mmanya agendera kuttukiza ekya live kuba abadde ansaba live twogereko eri eggwanga twogereko eri mmwe abantu mmwe abagoberezi b'enkyukakyuka abaagala enkyukakyuka abagoberezi b'olujjuliro kati nze muzzeemu mu audio bambi tambuza vidiyo eno muzzeemu mu audio kati bwe muzzeemu mu audio nnya omanyi we basiba omuntu bamuggyako essimu ye ne batandika ogikebera baani banyumya nabo ogenda okulaba nga naye bakutadde ku ki bakutadde ku lisiti
olunaku lwe naleeta Nasiifu Freedom Board wano mwenna abakyajjukira yayogera mwenna ne mugamba bannayo yo omulenzi ng'ayina obwongo omulenzi nga nnyonnyola ensonga mwayagala pulogulaamu eyo ne musaba n'endala naye olunaku lwe namuleeta yadde yali ku ssimu nga mukubidde twali wakaawo tulina awantu we twali nga batufubutula ne twekwekamu lwakuba twasengukawo omanyifu ebyaffe ebyabafuutu soja byakwebeereramu akubira kasimu naga munnange nga banjiri byoliwa nomuga mwana asoko je tupowemu eno twali awakaawo ngera we tubeera tovola bangera nvuddeyo namangu nga we tubeera nze ne Nasiifu oyo naye nga tayagala kujja mu video nga tayagala kujja mu video nga ayagala kubeera mu audio kati ne mugamba kati gwe kankukubira essimu okitegeera ne mukubira simu naye nga tuli awaka wamu nga tayagala video bino mbibagamba singa yali agala video era twanditudde mu gundi yemu naye yali tayagala video kati ne tukola ki ne mukubira nga nze ni mu sitting room yali mu kisenge ne mukubira ne twogera era nayogera mwena ne muvonga mugamba bannange bano be bafuutu soja betwetaaga oba okitegeera kaakati ne tukita kati kuluna abadde ayina ensonga ezimuluma zayagala tuddemu twogere naye nga tetukyali waka wamu era temumbuuza ebirala n'abamukutte bonna bonna mbagamba temumubuuza wendi tetukyali waka wamu twali waka wamu ndowooza kati n'emyezi giyiseeko ng'emyezi 6 okiraba kati ku luno abadde ayina byayagala era okuyisaawo era yensonga lwaki abadde aŋŋamba buli kaseera tujje live ne postponinga kale singa sapostponinga n'abibegambira naye ebimu ku byabadde agala okwogera nabyo ngenda byogera tuwulidde bamukutte mu mmotoka eya Nuuwa awo mu kibuga muganda waffe ono muvuzi wa booda naye atambula buli lunaku nga tajjaako element ku mutwe okitegeera muvuzi wa booda kati bamusanzera ku stage abasajja ba mwami Museveni ne basimba Nuuwa yaabwe ne bakozesa amaanyi mangi okulaba nga bamuteeka mu Nuuwa kwera naye sigwa omala gayola nga ayola ekiyenje oba nga ayola enswa oyina okuteekamu ku maanyi kati bamwetegekedde ne bajja abasajja bangi ne bamukwata ne bamuyoola ne bamuteeka mu ki mu Nuuwa awo kugundi ku Ntebe Road ne bamuteeka mu Nuuwa Kamukamu Plaza awo around ne bamuteeka mu Nuuwa nze ebiseera ebisinga tutera okusisinkana inikesi nga aliwo omuntu kyeyagaza munne okitegeera ne mwogeramu awo 30 sekendi ne mugenda ne mwogeramu awo 30 sekendi oli n'agenda bibye naye omuntu n'ateekako masiki n'amala n'ateekako masiki n'amala oteekako masiki n'assaako helmet nga naawe kenyini omuntu akutuukako awo nga tomutegeera n'ogaba banne tuli mu nsi ki bannanga omuntu owulira ng'okoya ebintu by'okwekweka n'okumagamaga oba mukitegeera baganda bange ate abantu abamu tebamanyi mbeera gye tuyitamu n'osanga omuntu n'akusinikirako amannyo naye batoke simanya walya nga tolabika waneno nga tolabika wano nga tebamanyi mbeera gye bafuutu soja abamu ze tuyitamu kasobeera kwalaali baganda bange tambuza video kasobeera kwalaali ennyo ng'oli fuutu soja togenda kuddamu kufuna mirembe byebyo byenkugamba ebya muganda wangaani Nasiifu Freedom Board byabadde ayitamu naye ate kati ekibadde kisinga okunnuma ate era be bantu ababadde bakola ki era mwene embeera byebimu ku byabadde agala okwogera wano bye ngenda okulaga ku ssaawa zineeno ku byabadde ayagala okwogera abibagambe mu Abannayuganda kakati muganda wange oyo ku nsonga ezimu ze twali twagala okwogeramu abadde ayagala waliwo ebintu ebitambula mu butuufu nga si bwe tulina obitambuza ebyaddala nga si bye tulina obitambuza ng'ensonga ezo ayagala ozikiralifayinga naddala mu Abannayuganda ng'oyagala enkyukakyuka eyaddala ze zimu ku nsonga z'abadde agala okiralifayinga okitegeera ze zimu ku nsonga z'abadde ayagala okiralifayinga kati ensonga endala bambi enkulu ate esinza okunnuma y'ensonga waliko lwe twagenda ku kitebe ennaku ezo
katwala ba foot soldier bamusanga kuba kakati Nasifu Freedom Board be bamukuba original anerule okitegeera nga bwaba abuzeewo omuntu n'alwawo mulaba gamba oba kiki kakati ne waba abavubuka abamu manyi waliwo abavubuka abamu nga ye bw'omusanga nga yambadde ovulo ennaku zino ate nga yakatandika okujambala ennaku nga 2-3 Gweni agambye netiwaka eyange eyange erikiriya nga yakatandika okujambala ennaku nga 2-3 alina engeri gy'asobola okwefumbiramu kati twali awo abaana ne batandika omugamba ne bamugamba abavubuka nga tetukyakulaba simanya walya nga tetukyakulaba Nasifu jeno Nasifu waddawa walya biki okitegeera nze nentunula nangamba batoke mwana abaana tebamanyi mbeera gye tuyitamu omusajja nga takyasobola nakusula wakaawe ng'amaze ebbanga nga tasula na wakaawe okitegeera komulege nga tasula wakaawe ayina abaana be ayina omukyala nga takyasobola sulawo leero bw'asula wano n'asula ne wali n'asula ne wali n'asula ne wali okitegeera naye gwe n'omusanga n'omugamba gundi osimanya walya ebiseera ebisinga njagala mbagambe bafutusoja bannange ogenda ku kitebe ne weekubisa ebifaananyi si ye struggle eyo si ye struggle abaana bastruggolinga ebyaddala nga buli kaseera atambula amagamaga atunula eno otunula eno oli ne bwakwatako ku kibegabega ng'akuva amabega oyinza okulowooza abasajja bakuyodde y'embeera ya Nasifu gy'abaddemu era bye bintu ebimu byabadde agala okiralifayinga kuba abasajja bamunoonyereza ebbanga naye n'osanga omuntu n'agenda ku kitebe leero n'enkya ne luli ogutali musango ekyo kirungi nnyo luli n'agenda n'atungisayoko ovulo bw'amala otungisayoko ovulo n'ajja n'agyambala kati ate n'alowooza nti omuntu omulala atali mu ovulo tali mu struggle oba omuntu omulala gw'amaze ennaku 3 nga tamulaba ku kitebe tali mu struggle wali omubuuzizzaako embeera gy'ayitamu wali omubuuzizzaako embeera gy'ayitamu kati byebino ebimu Nasifu byabadde ayagala okugamba abaana nti bannange struggle tugijja mu bino ebyokwetegaatega okugirawo tukuba kye twagala bwe buyinza yenkyukakyuka tunoonye strategy lwirwe nasembayo muleeta yakugamba ebintu bino yabagamba ebintu bino buli muntu n'agamba wamu omuvubuka ono ayina sense omuvubuka ono ali ku nkyukakyuka kati nate bba abavubuka abamu yabeera ayagala akulabe everyday amanye nti nno okola ki oli mu struggle kati muganda wange nga bwe nkugambye wiiki emu ng'asobola okuba ng'asula mu bifo 3 naye nga teri amanyi teri afaayo ng'oggyeko abamu nga ffe ababimanyi okitegeera n'omusanga n'omujajinga gwe noogera kino nekino nekiri nekiri naye nga teri amanyi nti buli lunaku abeera alina okukyusa waasula nkugambye lwe twayogera lwe namuleeta waneeno ku layivu twali waka wamu nga tulinako era we twekukumye era ne tumala ne tuva buli omu n'akwata lirye okitegeera buli omu n'akwata lirye ekintu kye twetaaga nga muganda wange bwagambe kwe kufokasinga kati ku ssaawa zino eno fayinale abasajja ba mwami Museveni tibuwabulwa bamaze ne bamuyoola tambuza vidiyo bamaze ne bamuyoola naye nga nze beba abantu b'oyoola ne ŋŋamba bannange struggle eno tulagawa kubanga be baana b'ogamba nti ye ayina kyagattako ne bw'oba tomulabye mu kamera ne bw'omulabye abeera ayina kyagattako oba okitegeera era abasinga Nasifu mwe temumanyi na ku feesi okitegeera kamubalage waneeno temumanyi ku feesi kubanga abantu abamu baagala nnyo okweka feesi zaabwe kubanga bw'oba okimanyi nti oli ku mulamwa tewali kikubeza mu kamera buli kaseera abamu temumumanyi ku feesi naye ng'abasajja nkugambye fayinale abasajja bamaze ne bamuyoola nina ebifaananyi bingi wa naye simanyi gye biri kati waliwo kino yooyo oba mumulaba yoyo muvubuka ali solid nnyo mu struggle nze bukyanga ntandika kubeera mu struggle mbadde ndaba Nasifu okitegeera oyo
kati obuzibu obuliwo nti ebifaananyi bye nina nkumuliitu ne mu ssimu yange bwe mbadde mukubanga nkumuliitu n'ate essimu gye nkozesa wano ku live ate gye nnina okukulagirako oba mukitegeera kati abasajja bamaze ne bamuyoola bannange yeyembeera era buli omu agenda yonna gy'agenda agambe Free Nassif yeyembeera bafuutu soja abasinga gye bayitamu bwe tubagamba nti bino ebintu tetwetaaga bizannyiramu tetwetaaga bisinikiramu mannyo nga mmwe muddaawo nga mutandika kuteeka politics mu buli kintu kyemugamba yeyembeera bafuutu soja gye bayitamu bakugamba nti batuuse n'okutya ewaka waabwe basula kubanga abasajja babalinnya akagere buli kaseera kasita bakulaba ku feesi yo ng'obeera mu kamera n'oyogera ku mulamwa gw'enkyukakyuka toddamu kufuna mirembe mu ggwanga Uganda olwo obeera nga abattidde owaabwe kubanga tebaagala kulaba aboosa bannayuganda baagala okulaba ng'abavubuka beekutula ku His Excellency ng'asigala mu bbanga yekka ate ekitasoboka kubanga abavubuka bo bakugamba bo tekisobola kubamalamu maanyi oli yajja kulwanirira ggwanga so teyeerwanira n'olwekyo bagamba nti bw'ofuna akaabirako naawe oba olina okweyongera okukaaba ovulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavaayo najja n'ayimirirawo nti nze ngenda kununula eggwanga Uganda bannayuganda abakwatibwako ensonga era nga bakimanyi bulungi nti banyigirizibwa nga bakimanyi bulungi nti tukooyo obwannakyemalira baasalawo okukwatagana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency ne bagamba tujja kutambulira wamu tujja kukola ekisoboka tulabe nga naffe tumanya nti tulina ettaffaali lye twagattako kusiguukulula nnakyemalira wa kuno era kyova olaba abaana bakugamba tetutidde kyonna kye kiri emuwamba mu bawambe naye ffe tukyali banywevu okutuusa nga bamaze otutumalawo ffenna singa kiba kisoboka nti basobola otutumalawo naye ate kyenzikiriza nti tekisoboka kubanga bannayuganda bonna bagamba eddoboozi limu ekimala kimala tukooye nnakyemalira twogera bubi tusabula abantu gw'oli mu politics oli mu kunoonya structure bwe zimala akawungezi ng'ogenda ng'oddayo nga weegatta abaana abasinga baliira ku nsiko babeera mu kwekweka buli kaseera lwaki tetusabula ku ggwe lwaki tuba tetusabula ku ggwe baganda bange kati muganda waffe bamukutte era ojja kulaba nga tudda ku bya Free ng'amaze akaseera ng'ali eyo olwo bo batutwaliriza batutwaliriza nabawulidde mukayanira amayirungi nabagamba nze bwe nagendako Kenya okubenchmarkinga si kyekyantwala okubenchmarkinga naye nabenchmarkinga okulaba ebintu ebirungi bakikola batya eri ebusukka nsalo ne mbagamba gavumenti ya Mwami Museveni n'abantu be bokasa bagendako mu Ghana amawanga amalala bagenda kunoonyaayo nti emisolo ki egiri e Kenya misolo ki egiri e Tanzania misolo ki egiri e Rwanda bo kyekibatwala tebalaba ku nguudo nti enguudo ziri zitya infrastructure ebadde etya system bagitambuza batya ebyo tebabyagala bwe bagenda balaba misolo kaakati of recent e Kenya baddira ne bateeka omusolo ku nkwacyo kubanga e Kenya enkwacyo mu Abannayuganda temunnatandika kulya nkwacyo e Kenya buli muntu alya enkwacyo kyenkana minisita alya gavana alya MP alya abantu ba bulijjo balya sigamba bonna naye si percentage esinga bonna balya